olunaku lwajjo olwa pasika twakuza bulungi amazuukira ga mukama waffe yesu kristo nga tumaze n'okufuna ekirabiro eky'omukisa n'obubaka bwa kitaffe papa francis. Tukedde tuli mu ssanyu eryo ery'okuzuukira kyannaku tufunye amawulire ag'ennaku ago nga buweerezebwa okuva e Vatican. Kitaffe Nuncio omubaka wa papa mu Uganda agatutuusizzaako okutegeeza mu butongole nti kitaffe papa Francis omukama amunnyudde n'amutwala. Kyannaku nnyo mu budde buno naye ate twesiga nti agenze ewa Katonda bwe gwabadde aweereza ate abadde agendedde ku lunaku lwennyini tukkiriza olutubuulira ku kuzuukira kwaffe ffenna okuva mu ntaana okudda eri Katonda. Tumusabire nnyo omukama amuwe empeera lw'emirimu gy'akoze emirungi mu ekereziya ng'atuweereza n'okuweereza Katonda we. Afiiridde mu mwaka ogw'ekijaguzo gwa jubireewo ate ng'ayagala tulamage nga tulina essuubi eryo lye twesibyeko naffe tumanye nti papa Francis alamaze tube n'essuubi nti ajja kutuuka mu bwakabaka obutaggwaawo mu ggulu. Nsaasira abantu ba Katonda mwenna, nsaasira abakristu bonna, nsaasira mwe mwenna abakristu ba kidayosisi n'awalala, nsaasira baganda bange abepisikoopi ab'eggwanga lino n'awalala ate n'abasaseredooti ne bannaddiini olw'okuviibwako mukadde waffe taata waffe paapa. Ate tusabire n'ekereziya mu budde buno mukama ye mu ntereeza ye alabe nga enteregeka zigenda bulungi ez'okuziika paapa ate n'okufuna anamuddira mu bigere. Aye mukama w'ekimula ekitaggwaawo n'ekitangaala eky'obeera tumwakire atubengere emirembe. Amiina. Ekusooka njagala okubagiza abakkiriza bonna olw'okuviibwako kitaffe paapa. Paapa aba mukulembeze wa ddiini naye ate obukulembeze bwe bwa kereziya bumusussa omuziziko ogwa kulembera kereziya naye n'aba nga akulembera abantu omuntu omujjuvu mu mbeera zonna, mu mbeera za bulijjo, mu byobufuzi. Kyoba olaba nga eddoboozi lye terikoma kulangirira vanjiri yokka, lituuka ku buli mbeera yonna ekwata ku muntu. Bwebuvunaanyizibwa bwe tumwebaza, obuvunaanyizibwa obwo okubukola nga taliimu nsisi. Abajjukira obulungi bwe yajja mu Uganda n'obubaka bwe yatuwa mu General Audience e Namugongo, tesobola kubwerabira okuggyako abo abeerabize nga beerabira mu bugenderevu. Kyenyinza okugamba nti obuweereza bwabukoze wakati mu kusoomoozebwa olw'enkyukakyuka nnyingi eziri mu nsi muno, mu tekinologiya, mu mbeera z'abantu eza bulijjo. Oyinza okugamba nti abadde musumba wa nkyukakyuka era ng'agezaako okusitula eddoboozi erigamba ensi yonna nti tugule amatu gaffe tuwulire buli ekitwetoolodde, ekyo gye tutakkaanya nakyo ne gye tukkaanya nakyo. Ndowooza eddoboozi lya bukulembeze era nga tukubiriza bulijjo obuteefuula balamuzi eri bannaffe ku nsonga Katonda z'alinako ekyenkomeredde. Mu audience z'emirundi ebiri e Namugongo ne Vatican. Ndowooza akabonero ke nga ate omusumba atava mu Bulaaya ng'abasinga bwe tulabyeko mu bulamu bwaffe n'abaasookawo, abadde awa ekifaananyi era ekya Universal Church. Kye tujja omusaalirwako bwe bumalirivu bw'abadde akozesa ensonga wano mu Africa
mwamulaba e Congo emyaka 2 egiyise wakati mu lutalo ne mu Sudan ey'obukiikakkono era wakati mu lutalo. Kale kabonero ka bumalirivu yali asobola okubeera mu lubiri lwe e Vatican n'aweereza ebbaluwa oba n'atuma omuntu, naye olw'okubonaabona kw'omwana w'omuddugavu kwabadde alengera kwawula yagamba kaneetuukireyo, era n'abaako obubaka bwaweereza bakyeruppe n'abaddugavu mu kutyobula eddembe ly'obuntu mu bunyazi by'obugagga by'omwana w'omuddugavu okutalinaako kkomo. Ndowooza ebijjukizo ebyo bikulu nnyo eri omukulembeze wa Kereziya, obubaka bwe yawa ensi yonna, bwe yawa Afrika ne bwalekedde olukalu lw'omwana w'omuddugavu. Njagala kutuusa okusasa kwange eri Ekereziya Katolika n'abantu ba Katonda bonna mu Uganda n'okwetoolera ensi yonna olwa okufa kwa Paapa. Okusingira ddala Papa Francis, ebyokuyiga bye tusinga okumuggyako oba okumujjukirako bwe bwetoowaze oba kyewandiise mu Luzungu humility, era ndowooza nti ffenna ng'abantu twandibadde twefumintiriza nnyo ku bwetoowaze obwo oba kye bayita humility, kubanga akitulaze nnyo mu ngeri gy'abadde alambikamu Ekereziya mu nsi yonna, mu ngeri gy'abadde alagamu omukwano abantu bonna, ate abantu abali ku mitendera egy'enjawulo, abanaku, abaavu, abanyigirizibwa, abatulugunyizibwa. Eyo ye lesson gye nnyinza okumuyigirako. N'olwekyo kitalo nnyo, kitalo ddala, era tusaba omwoyo gwe Mukama agureceiving era agulamuze ekisa. Zange eri nti enkola y'Ekereziya Katolika eteekawo bulungi emitendera egy'okulondamu Paapa. N'olwekyo tulina okuwa ekitiibwa enkola eya Ekereziya Katolika mu nsi yonna, era nkakasa nti abakulu embeera eyo bagenda kugikolako, bagenda kuyita mu mitendera gyonna. Emitendera gyonna egigenda okuyisibwamu Paapa n'alondebwa okudda mu kifo kya Papa Francis eyatugenzeeko, era gwe tujja okusanyukira n'okwebaliza Katonda. Mmanyi nti Ekereziya Katolika eyina enkola, eyina emitendera egigobererwa ku buli mbeera yonna, era nkakasa, ndi mukakafu neesiga nti Ekereziya egenda kukola nga enkola yaayo bweri era egigoberere bulungi. Mu ngeri ey'enjawulo Paapa nze kyembadde nga mulabirako Papa Francis badde nga ndaba nga yeekwatira ensawo. Kintu n'ekyo kya njawulo. Papa ng'oyo nga yeekwatira ensawo. Naye nga ffe wano olwaleero obeera bubeezi MP, oyagala abantu basimbe layini, basituke, bakube engalo mpaka lw'onootuula, basimbe ebitooke, bakugulira enzigi, nabakutte ebitabo, bakutta amasimu, kuganga olinga kabaka mu kitundu. Naye nze ebyo najjayo mu Nakaseke Central era bannabibagaana ebyo. Eby'omuzima MC bannange musituke nnono. Kati olwaleero omuntu ali ku kitiibwa eky'obwa Papa nga Francis olwaleero agenze abadde atuwa akabonero ako nti obeera mu kifo ekyo toli wanjawulo nnyo, osigala era oli muntu. Abantu balowooza ku byagaggawala, balowooza ku byansimbi, ogenda olaba Simanyi oli azimbe bino, Simanyi oli akoze ki, alidde zino, atutte zino. So nga okyasobola osigala mu minzi, kitegeeza Paapa abadde atuwa ekyokulabirako ekirungi, ekyobwetoowaze, ekyambonesi, ekyobutegulumiza, ate nga abadde ayogeranga nnyo ku nsonga naddala eziruma abantu, ez'ebyobulamu. So Papa Francis tujja kumusubwa ng'abanaasi, ng'abannaddiini, ab'enzikiriza zonna ez'enjawulo. Era mu byonna tusobola okusaba Katonda kumuwa kiwummulo eky'emirembe, naye ate n'Obukatuliki tufune Paapa anaddako mu ngeri ennungi, ate oba oli awo ffe abasigadde naffe tutuukirize ebyo Paapa byabadde asomesa era byabadde atulambika. Mu audience z'emirundi ebiri e Namugongo ne Vatican. Ndowooza akabonero ke nga ate omusumba atava mu Bulaaya ng'abasinga bwe tulabyeko mu bulamu bwaffe n'abaasookawo, abadde aw'ekifaananyi era ekya Universal Church. Kye tujja omusaalirwako bwe bumalirivu bw'abadde akozesa ensonga. Wano mu Africa mwamulaba e Congo emyaka 2 egiyise wakati mu lutalo ne mu Sudan ey'obukiikakkono era wakati mu lutalo.
kale kabonero ka bumalirivu yasobola okubeera mu lubiri lwe e Vatican n'aweereza ebbaluwa oba n'atuma omuntu naye olw'okubonaabona kw'omwana w'omuddugavu kwabadde alengera kwawule agamba kaneetuukireyo era n'abaako obubaka bwaweereza bakyeruppe n'abaddugavu mu kutyobola eddembe ly'obuntu mu bunyazi by'obugagga by'omwana w'omuddugavu okutalinaako kkomo ndowooza ebijjukizo ebyo bikulu nnyo eri omukulembeze wa Kereziya obubaka bwe yawa ensi yonna bwe yawa Africa ne bwalekedde olukalala lw'omwana w'omuddugavu.